Ministry ebyobulamu egumiza bannayuganda nti eggwanga terinnalumbibwa kika kya COVID omukambwe ennyo nga bibadde bibungeesibwa ku mitimbagano newankubadde era COVID-19 bwali era tavangawo. Amawulire gabadde gayitingana nti COVID-19 yakomyewo olw'ebifuba n'emisujja egisukkiridde ensangi zino. Minisitule ebyobulamu ekinoganyiza nti COVID-19 wali ddala tavangawo wano mu ggwanga naye byogerwa nti waliwo ate akawuka kakambwe ennyo akazinze Uganda si bituufu. Dr. Daniel Kyabayinze avunaanyizibwa ku by'okusomesa abantu ku byobulamu ebitali bya mu ddwaliro agambye nti ekifuba ekya bulijjo ekikolerwa kyekyakyase nnyo ebiro bino so si COVID-19. Gavumenti etegeeza abantu ekitongole ky'obulamu nti tewaliyo obulwadde bwa COVID-19 bususseeko ku bwe tubadde tulondoola oluvannyuma lw'emyaka 3 obulwadde obwasinga okubalukawo bwe baalwawo. Obulwadde bwa COVID bwasigala mu nsi yonna nga butambula era mu Uganda tinawa kubaawo cases kusukka ku ezo ze tubadde tumanyi ze tutera okulaba mu bantu mu myaka 3 emabega. Kyabayinze wabudde abantu bafeeyo okwambala masiki okwewala okwatibwa obulwadde buno n'okukozesa enkola ezeyambisibwa ennyo mu biseera biri eby'omuggalo mu nkola eya tonsemberera omuli okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli kadde n'ebirala ebiringa ebyo. Uganda erina enteekateeka z'okulondoola kye tuyita surveillance ku ndwadde zonna eziyinza okuba nga zisobola okutuusaako bannayuganda obunkenke era tujja kuba nga tusobola okubategeeza singa wabaawo ekikyuseeko. Twongera okukubiriza abantu basigale nga bakozesa ennono ez'okwewala okusaasaanya obulwadde nga bakozesa practices eza hygiene ze tumanyi kunaaba mu ngalo sanitizer. Naye bw'ebaayo omuntu alina obulwadde ng'obw'ekifuba obwo obwefaananyizaako COVID-19 tumukubiriza agende we bajjanjabira. Ekitongole kya CBS Pewosa Nsindikanja kiteekateeka omwoleso gwa CBS Pewosa kyongedde okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kinoonya ebibiina ebizze bigunjibwawo mu nkola ya CBS Pewosa okubangula abantu abo ku ngeri y'okwongera okusigamu ssente zaabwe. Bannansindikanja basinzidde mu Ndeeba babadde basinkanye ekibiina kya Lujeejemo mu Tomusange Zone ne bakunga ebibiina by'obwegassi bijjumbira omwoleso ogw'omulundi guno bagazze ku nfuna yaabwe. Ayogerera omwoleso gwa CBS Pewosa Nakiri wa Evelyn agambye nti ebibiina bino CBS ebigunzeewo mu bbanga lya myaka 29 nga n'olw'ensonga eyo ababirimu balina okujjumbira omwoleso. Sooka okubakubiriza mwenna okulaba nga twettanira omwoleso gwa CBS ogugenda okubeera mu Lubiri nga CBS eweze emyaka 29. Bino bye bimu ku bibala bya CBS bye tugenda okulaga abantu ba Ssaabasajja Kabaka ng'eweze emyaka 29. Kale nno mbakoowola mwenna okulaba nga ffenna twettanira omwoleso ogwo. Omwoleso gwa CBS Pewosa gwakutandika ku Lwokubiri mu Lubiri e Mengo gukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi 22. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Okusinziira ku lukiiko olwateekebwawo okulambika omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ey'emidaali, omuntu okuweebwa omudaali kimukakatako okubeera n'ebintu eby'enkizo by'abaakoze nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Omuntu oyo aba akoze ebyo ebintu ebitwalibwa nga bya nkizo nnyo mu buweereza mu gavumenti oba mu mirimu egya bulijjo oba gamba mu kukola ebyo ebintu ebitwalibwa nti ddala bya njawulo nnyo era bya nkizo. Olukiiko olwo lulambika bulungi ne lulaga ebisaanyizo era ne lugaba n'obubonero omuntu oyo kuba abasinziira okumuwa okusiimibwa oba omudaali ogumufuula omuzira mu ggwanga. Era abo ababa balimu embeera ey'okwemulugunya ti omuntu oyo aweereddwa omudaali naye teyalisaanidde era nabo baddembe okuwandiikira olukiiko olwo olugaba emidaali mu ggwanga nga beemulugunya.
Bakansala abatuula ku kakiiko k'ebyensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi bakonkomalidde ku kitebe kya Bwama Town Council Empigi bwe badde bagenze okwetegereza engeri omusolo gw'amayumba ogwa property tax gye gukuŋŋaanyizibwamu mu kitundu ekyo kyokka abakulira Town Council ne babaggalira ebweru. Bakansala bagamba nti bakedde kugenda Bwama oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu batuuze nga bawakanya engeri omusolo ogwa property tax gye gukuŋŋaanyizibwamu nga bagamba nti tegoberera mateeka. Wabula bakansala banenyezza akulira ebyemirimu mu Bwama Town Council Nakawunde Gloria bwe bagambye nti yakuliddemu okuggala ofiisi n'abasibira ebweru. Nze Benon Nsamba ssentebe w'akakiiko kano aka Finance Committee ekizuuliddwa wano nti abantu baffe badde babbibwa. Ekisooka twagala okuyimiriza omusolo guno tewabeerawo omusuubuzi yenna addamu okuwa omusolo ogwa property tax mpaka nga disitulikiti eyisizza oba ekigenda mu maaso bubbi. Nze Nabakoza Harriet kansala omukyala owa Mpigi Town Council ku lukiiko lwa Mpigi District nga ntuula ku komiti ya finance. Nga finance twasalawo okujja ku gulawundi tulabe biki ebisumbuwa abantu baffe mu nsonga za property rent naddala mu nsonga za property rent. Tetukkirizangako kutandika kusolooza musolo gwa bizimbe si mu bubi naye buli kintu kikwatibwa mu mateeka naye tusazeewo ne tugamba tujje ku Bwama Town Council twogere n'abantu baleete ebirowoozo byabwe naffe tubabuulire ebyaffe eby'oku disitulikiti tusibe ekifaananyi kimu. N'ekitukubye enkikwe nti abantu naddala Gloria ali n'abalaata bubalaasi babba abantu balinga abagamba nti eno gavumenti yaabwe ya mu kika kyabwe. Erinnya kansala Mutebi Lawrence akiikira ebendabendera ya kitundu ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi nga ndi member wa Finance Committee ekiba kituze wano naye batugalidde ebweru Nakawunde Gloria yetawunikira akawa wano agaddewo ekizimbe agenze nekaawo mukama we abalaata. Kyabassa bwetuukiridde akulira ebyemirimu mu Bwama Town Council Gloria Nakawunde ayogerwako bino agaanye okubinyega. I have no comment. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi atunnyonnyola ku bulwadde bwa Nalubiri engeri gye bukosaamu omubiri. Obulwadde bwa sickle cell bulwadde bujja nti bibanga obwensikirano nti omwana bujja ku bazadde be. Abantu bangi ababutwalanga nti obwenga ekikolimo naye mu buddeeri Katonda yali abukoze nga buyamba ku bantu okwewala obulwadde bwa malaria. Kati omuntu bw'abeera kariya ono omuntu abwetika obwetisi nga ye tebumukwata ye bw'abeera nabwo bw'afuna malaria tamukola bubi nnyo nga bwakola abantu abalala. Ate ndowooza era Katonda ye yali akikoze nti abantu abasosolebwamu oli bw'aba n'obulwadde bwennyini obwa Nalubiri nti kizibu nnyo mu mirembe egyo egyedda okukula naye kaakati ennaku zino bakula waliwo eddagala eriweebwa omuntu n'aba nga asobola okuweweezaako n'okutambula abantu batuuza n'emyaka 7 nga bakyabulina. Abagoba ba taxi abeegattira mu kibiina ekya Woolworths bongedde okuteeka akazita ak'amaanyi ku minisitule y'ebyentambula nga baagala emiriza enteekateeka empya ey'okubawaamu ebibonerezo kiyite Express Penalty Scheme abagoba mwe baweebwa engassi eziyitiridde olw'okumenya amateeka g'oku nguudo. Bino bituukiddwako mu nsisinkano ebaddewo enkyaliro wakati w'abagoba ba taxi bakulembeddwa mu ssente waabwe Rashid Sekindi n'abakungu okuva minisitule y'ebyenguudo n'ebyentambula. Bawaddeyo ekiwandiiko ekitongole ekiraga ensonga zonna ze basinziirako okuwakanya enteekateeka eno empya. Ebirala ebibadde mu kiwandiiko kyabwe baagala minisitule baddereeva bonna baweereddwa ebipapula bibaggyibweko mbagirawo. Babadde bakulembeddwa mu ssente waabwe Rashid Sekindi n'omumyuka we Mustafa Mayambala ne bategeeza Kaminsona Winston Tokatushabe nti singa enkola eno empya ya EPS teyimirizibwa bakuteeka wansi ebikola ku bbalaza ssabbiiti ejja. Sekindi mu kwogerako n'ekyabassa oluvannyuma lw'ensisinkano eno ebadde ku minisitule y'ebyentambula mu Kampala ategeezezza nti basabye ebiteekeddwa mu kiwandiiko kyabwe gavumenti ebiwa ekitiibwa.
zisooke ziyimirire naye abantu abafunye fines nabo kuba bazifunye mu bukyamu nabo zisooke zibagibweko zikansolingibwe zonna then wasooke wabeerewo okusomesebwa okw'amaanyi abantu bonna bategeere enguudo zitereezebwe obupande bye busoma nga ne kamera bye zoogera naye kati osanga kamera ekkuba naye nga wekkubira ate akapande kasoma sipiidi endala so ensonga ze tubabuulidde sanga minisita w'ebyentambula yayina eddoboozi erisobola okulangirira kye tusabye naye nga ffe tubagambye singa kituuka ku mmande nga terinaba kuyimirira okwewala emisango egy'omugira n'egikubwa abantu nga ne ssente tebazirina moloka zaffe tujja zirekayo ewaka. Ye kaminsona Winston Katushabe baddereeva abasuubiza nti ekiwandiiko kyabwe wakukikwanga minisitule y'ebyentambula General Edward Katumba Amala basalire wamu amagezi ku nsonga eno. Akkiriza nti kituufu ddala enkola ebaddemu ebirumira era baakwongera okwegeyamu n'okugyekennenya.